Yes, omulungi andaba bwe kibanga kisoboka if possible. Ensonga za Bindeeba, Precious Remy Bindeeba muziveeko zigenda kubaleetera obuzibu. Nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda ekuwenda buddubuko mansimbi nkwaniza nnyo eno ye Afri Images TV YouTube channel kwa rwange nkusaba o subscribing eno ye Kimuli YouTube channel sorry tuli ku Afri Images Kimuli YouTube channel eranga ye Soccer World kakati ensonga za Precious Remy ne Bindeeba zikutte wansi ne waggulu bassebo ne bannyabo. Era wowulirira bino waliwo kyoteekwa okwegendereza bw'oba ng'ozidisikasinga. Omwana mulenzi Eyakyaza mukyala Akum agudde ku bigambo anti waliwo ekiwandiiko kino kye njagala okusomera kigamba nti Precious Remy and hubby Raymond Benedict demand a compensation of 3 million shillings from Waswa Emma who hosted Akum Sophia. Nti bamuwabidde omusango nga beetaaga baliyirirwe obukadde obukadde 3 ku lw'okuba nti ebigambo ebyakozesebwa mu interview mbu byalumya obulamu bwabwe nga babiri abaagalana. Mujjukire nti omu ye oxygen wa munne. Kakati mwami Bindeeba bwe bw'ovuma oxygen okosa mwami Bindeeba. So kitegeeza nti oba tokosezza Precious Remy yekka wabula oba okoserezaamu ne mwami Bindeeba who breathes rape. Oba mukategedde. If you annoy Precious Remy, you not only annoy Precious Remy, but you also annoy Mr. Bindeeba, who breathes rape as an oxygen. Nganjogedde akazungu. So, kakati bwe bubanga obadde oteeseteese okubaako ku byoyogera ensonga zeezo abaana bano basazeewo okubakuba mu mbuga z'amateeka bagamba mbu okusinziira ku bo ababiri ebigambo ebyayogerwa mu interview eno byali biweebula ekitiibwa kyabwe byali bibi nnyo ebigambo bikozeseddwa bya luzungu nnyo malicious, odious, spiteful, irresponsible and false tebyali bituufu. Rape ne Bindeeba bagattako mu statement yaabwe eyakoleddwa omwami Emma nti Emma mu interview yabaleetera okunyigirizibwa mu bwongo. So ng'oggyeko obukadde 3 era bamusabye Emma ono aveeyo yeetonde mangu ddala bunnambiro nga bwe kisoboka. Ebbaluwa yiine baddeko Peace and Company Advocates Legal Notice of Intention to Sue the minority. The above caption refers we are legal counsel for Mr. Bindeeba Benedict Raymond and Miss Nachitorema alias Rape, upon whose instructions we address you under the Gamba bwe batyo baluwa esayiningidwako baloya baabwe bwetyo bwegambye nga omwami Bindeeba si musanyufu olw'ebigambo ebyaboogerwako ye ne oxygen we. Era nze sigenda kuddayo kwogera ku Bindeeba. Naye gamba simwogerangako wadde rape. Nze statement yange yali eyogera ku Spark TV ebintu omuntu engeri gyakolerako ebintu nga nze ndaba tebiri professional. So
yensonga eyo. Akati olw'okuba nti ebintu bizibu nnyo nzikirize nsiibudde kati bannandyawo.